Vayo. Abanakutunuliranga banajjukiranga ekitiibwa kyo n'okwagala kwo era Katonda ng'olyoka ogulumizibwe n'omukisa gwa Katonda Kitaffe era n'omwana abantu b'essenyi abantu bati Mukama atukomyawo kiweewaawo n'olw'okujja kwaffe okwogera ebimu ebitaasanyusizza wamu bwe tunaddayo ne tuvuba bulungi engalo tezanyiriza tata musumba bani abamu tebanakitegeera Ssebo mukulu sipiika Katonda ayogera olwaleero ng'agamba ku lunaku atongoza akatabo nti alitukomyawo mu nsi y'abajjajjaffe alituggyako obusibe tulirekerawo okutunda ebyaffe bwe tunaddamu okumanya ennyo leero abagenge 10 be baawona kyekyaddirira omu n'agenda akola ki ab'empeewo baliwa kabona tetuyinza kujemera kabona nze taata ajja kubeera mu mugongo gwo tujje tuzimbe ekkanisa yaffe y'Essenyi mamba junior gy'oli olwaleero amina abooluganda kamanyibazibwe nolwensonga twagala okubaagaliza ekiseera ekirungi njagala kusamu ekitiibwa olukiiko saawa emu taata ojja tukeeza nnyo ojja tujjukiza tusooke tujjule ekkanisa bano banaasabira ebweru si kyekikyo anti baagadde tulage kye tulina yatudde n'omukulu batulidde wala abasomesa bonna ab'ekiwunji bwe bali wano bannanga abasomesa mwenna tata musumba Yesu byonna abimanyi kale eno baagikaala era tekwogera Mukama yeebazibwe njala oli mu muti otyo nga welcome nalagyeko ku director David Sendagire ssentebe wa LCI Sendagire ku luyi kuka Essenyi ku mwana erinnya eryange nze wasolo kyapasoni waffe LCI Sendagire n'olukiiko lwo lwonna nangwe tusanyuse nnyo okubala neyanza nnyo Ssebo batugambye kwogera linnya naye sijja kukkiriza kwogera linnya n'otatuswaza obedda magamaga nga sikulaba wewasansa okulaba nataata wange namalabi wali abanene batudde wano mwamiziwa nsosi wa Chairman Sendagire president wa wano Ssebo yenna neeyisa bw'ati omwana zimusanze ekitabo kino kisomesa abavubi n'abalunnyanja ebintu njolo omuli okwerekereza byonna okuweerera nali badde recording enjiri eyo buli lwe naze nga awaka nenjiwulirako ebigambo by'ogambye bitutema emiti sifa tulobera obubi sifa tuvuba obubi wano mu nyanja museveni njagala mubeere b'amazima kano akatabo katuzaayo ku nnono Ssebo omwana w'omuki tutereeze envuba tukendeeze okutema emiti tusimbe busimbi tubeere b'amaanyi bannabukunja mulekerawo okutunda ettaka Mukama yeebazibwe bannabukunja mulekerawo tunda ki muleme okubeera emmomboze mu nsi y'ewammwe tufuuse emmomboze mu nsi yaki kubanga tetujjukira bayibuli egamba omuntu atajjukira n'okwebaza takola ki singa wali tojjukira Ssebo tewali wandiise kaki omuntu awandiika ye muntu yekka ajjukira tujjukire gye twava tutemere ensi yaffe omusingi omulungi muwulira abaana abato abazadde mu bagambe balekerawo teme emiki
mubagambe balekerawo okuvuba obwennyanja obuki mubagambe kanoni yeyabagambye ze siri wa byabufuzi olwo yampise kwogera katabo ke nga munaddiini tulekerawo n'okutunda ettaka ne mutunda n'ebijja by'abakitammwe n'ebyabajjajjammwe. Mukadde waffe si waakuba tuli bavubi babi era wakuba enkola eri ku nnyanja mbi. Era njagala kutegeeza n'owekitiibwa mukadde waffe Katikkiro ife abali ku nnyanja wano tuli baavu nnyo. Si kuli tetuli baavu si waakuba tetukola naye tuli baavu n'olwokubanga abamu batwavuwazza. Twalina abantu abe twali tulowooza nti bazze otuzza engulu naye mukadde waffe nabo kye batuleseemu si kirungi. Twagala kubawaabira buwaabizi newankubadde bayinza okunyiga nga bali eyo naye ebituufu twagala okubigamba mmwe kubanga mmwe mujja okubagambako. Mukadde waffe taata Ssaalongo Ssebalabi kiriza omulimu gw'obuvubi omuli okubamba, okutuusa, okukonja, okugwirizaamu n'okugolomola amaato. Omutwe n'amannya ewa jjajjange eroleka musomesa abazadde abaana wamu n'abakulembeze ku mutendera obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okuyitimusa obuyivu n'okusoma mu bitundu byaffe n'ensi yonna okutwaliza wamu. Namba 5 ky'otannalya tuyigamu obutabuguumira na kintu kyonna ky'otannafuna. Omutwe namba 6 kayemba nantabuulirirwa gwoleka obuzibu ku bantu obutuuka ku bantu oluvannyuma lw'okusuula omuguluka amagezi n'okubuulirwa kw'abazadde, abasomesa, abakulembeze, bannaddiini wamu n'abantu abakulu. Omutwe namba 7 Jjajja Godyozi yagaa nti bwamunyumira nnyo oluusi nga yagusoma n'afuna n'obuzibu okuddayo ewaka. Omusezi Katandye gusomesa akabi akalinza omwana yenna anyoomoola okubuulirwa kw'abazadde be. Omutwe namba 8 yakaliddeko gulaga nti omwana oba omuntu omulala yenna bw'ayingirira omuze gwonna abazadde be batafuba nnyo n'okusaba Katonda si kyangu mwana oyo oba omuntu oyo kulekayo omuze ogwo. Omutwe namba 9 ku kizinga wante gusomesa ku ngeri abavubi gye bayanirizangamu omuntu omupya ku kizinga. Gulaga bulungi obulamu abavubi babamu ku kizinga ebyennyanja nga bifa oba nga tebifa ne bayita geyeena. Omutwe namba 10 batta omubbi nga ndaba gusomesa nti so ebyobufuzi ebyo ebyekigega ebisinza okuleeta ebizibu wano n'okuwuddisa abantu. Nze nkola omubaka wange wa palamenti Honorable Philip Bayiga Lolome ensonga eneetebulingibwe ku palamenti. Sipiika wa palamenti akimanyeeko nti bano NFA yeerimbise mu kawaayiro akagamba nti ekibira kiba kyonoonese tukiwe ba private planter. Ate ba private planter ate tebawa bawaffe wano era ogenda basanga nga abasimba wano ekibira bava mu western. Ekyo nakyo nekituluma. So tulina obunyivu bw'amaanyi mu nsonga ey'ekibira naye bwe tunaterezaawo bino ebirala byonna bigenda kuba bikola ki biba biweddewo kuba teri gwe bagenda akawayirako wekavaawo tewali agenda kugaba kibira naye kaba weekali mwe beeyambisa ne bayita omwo gwe ne bamu eri ebugolobi ne bamuwa ekibira gwe nojja wano olwane naye leero n'olwana naye n'akulinamu omwezi enkya n'ajja n'atemayo n'olwana naye enkya n'akola ki n'atema. So obwo obuzibu bwe buli njagaddabamwe mwe muli ku ground. Ekigambo ky'amaanyi wa LC5 kyayogedde kituufu era twasoomooza ddanga Buganda Caucus National Forest Authority okusobola okugijjako obuyinza kabe kasinge n'okugisaanyizaawo ddala. Ffe kyetwagala mmwe abantu abali ku ground era abaliraanye ebibira muweebwe obuvunaanyizibwa obw'okubizaawo musimbemu emiti mubere ba stakeholders. After all mwe muba mubikuumye si kyo? Era kaweefube gwe tutandikirako mu nkyukakyuka ze twagala mitwe si gyamale tetutudde butuuzi tetwogera bwogezi n'okukola tukola. Okwekakajja ababaka ba paliamenti nalaba baleeta beerabireko n'agaabwe. Ekyo kye bayita evidence based legislation. Tosobola kukola tteeka nga tolabyeko n'agago era kitwala akabanga. Ababaka bangi nnyo babeerewo bw'obabuulira nti ebibira bisaanyizibwa n'okubitegeera tebakola ki? Tebabitegeera. Asitudde team 1
amagezi ago ge yassa mu kitabo alina okunoonyereza kwa maanyi. Okuwandiika ebitabo si mulimu mutono, oteeka okuwaayo obudde, oteeka okuba n'okunoonyereza kungi. Katonda n'alyoka akuwa okwolesebwa ekitabo kyo nekituukirira. Njala okwebaza abakwatiddeko omuzukulu wa Gabongo okutuukiriza ekirooto ekyo. N'ekisinga obukulu, weebale nnyo okutegeera Bwakabaka. Olina abanene bangi nnyo n'abalina ssente, naye wategeera mu kutongoza ekitabo kyaffe ejja kukozesa Namulondo etongoza ekitabo kyaffe. Weebale nnyo neebala. Njala kusaba abazadde baffe n'abasomesa abali wano. Mbadde ntambula mu masomero nga mbuulirira abaana baffe n'abasomesa. Eggwanga lino litaddewo ensimbi nnyingi nnyo nga lyonoona ensimbi mbu lisomese abantu okwagala ensi yaabwe. Toyinza kusomesa muntu kwagala nsi ye naye nga n'olulimi lwo tulumwagazizza. Pulogulaamu eri mu ggwanga lino ery'okusomesa abaana mu masomero, ennimi zaffe ezaliranwa teriimu. Abasabye abakubiriza, abazadde musomese nnyo abaana. Abazadde muzeemu abaana empisa, tujje empisa z'abaana abanaafuuka ensaga basekibooba ab'enkya ziteekwa kuva waka. Abaana mubajjeemu Mukenenya afuuse ekizibu mu Buganda naddala mu bitundu ebyokumyalo. Abaana bambala bubi ne basikiriza basevuduvutto okukola obubenje ku baana baffe. Abazadde tubeegayinidde. Omwana bw'aba ayambala bubi tekamutendanga bwasibye ki bokisi. Abaana mubagambe waliwo ebitundu byekumbye ogenda olime kyekibonerezo. Omwana n'ava butto nga tayagala nakwata nkumbi okulima kibonerezo. Nekireeta obwavu mu maka gaffe, omwana n'akula nga amanyi nti okulima ki. Njagala kugoba mpisa eyo nga nkyali Ssekiboobo wa 30. Nja kuvumirira omusomesa era nja munyoola omukono akuba omwana okwogera Oluganda n'omuwa ekibonerezo ekyokulima. Mu linnya lya Katikkiro waffe Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, njagala okutongoza ekitabo kino Omwana w'Omunaala nga kitongozebwa bingi.